Yaddenga Uganda Cranes yasobodde kufuna kabonero konna mpira gye yakasamba mu mpaka z'ekikopo kya Africa Gabon. Akulira ekibiina ekidukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Engineer Moses Magogo agamba nti matuvu n'enkola y'omutendesi wa Cranes Micho Serjovic Newton. Magogo agamba nti Micho wakwongerwa endagaano empya kutuusa Cranes mu mpaka z'ekikopo kya Africa eza 2019 wamu n'okugitwala mu kikopo ky'ensi yonna ekinayindira Russia mu 2018. Engineer Magogo ategeezezza nti kiba kya bugwenyufu ogoba omutendesi nga Micho abadde omusaale ennyo era akoledde eggwanga ebyafaayo bwe yagitwala mu mpaka z'ekikopo kya Africa mu bbanga lya myaka 39. Bo bannayuganda betoogeddeko nabo bamativu olw'omutindo Micho gwayolesezza ng'atendeka ttiimu y'eggwanga The Cranes kandi bategeeza nti bakyamwinamu essuubi ddene nnyo nti wakubatwala mu mpaka z'ekikopo kya Africa eza 2019 wamu n'ez'ekikopo ky'ensi yonna. Banira basanyufu nnyo olw'engeri Cranes yasambyemu yadde nga teyasobodde kuteeba goolo yonna. Erewo nnyo myaka nga 10 kubanga kyeyatukoledde ne tugenda mu Africa Cup oluvannyuma lwa bbanga ki kuba ku mulembe gwa Miyo twali tetuddangayo naye bwaba yasobodde okikola bino ebirala bibaawo eri abantu balemwanga bulungi. Kati weeba Micho yasobodde okutwala Uganda Cranes mu Africa Cup ate tetuba nga tetuba tukubye goolo nnyingi nga waliwo ttiimu kati wabala ttiimu nga Gabon eri waka tewangudde na mupiira aye tetesambye bulungi naye weebanga Uganda yasambye bulungi Micho bamuwe omukisa wabula kyetusaba ajje abazannyi abakulu national team na Cranes omutindo gwayo gubadde wansi atafubye kulanga kutuusa kusira ebyowaggulu. Ng'ebyo bikyali awo ttiimu ez'enjawulo zirabye omulimu Micho gwakoze mu Cranes kigambye nti zaagala kumwogereza azitendeke nga mu zino mwe muli ya Bafana ya South Africa ne ttiimu ya Ghana etendekebwa omutendesi Avram Grant. Uganda Cranes yavudde mu mpaka z'ekikopo kya Africa mu butongole oluvannyuma lw'okuwangula empiira gyombiriri nga kati yakusembyayo Mali ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 26. Ekyenjawulo ku mupiira guno Uganda gwegenda okusamba ne Mali gwesembyayo mu mpaka zino ez'ekikopo kya Africa era nga kyonna ekinaguvaamu kyeyina kye kikyusa ku ttiimu y'eggwanga The Cranes. Ky'ekibinja ddi Uganda mweri kati kikulembeddwa Ghana n'obubonero 6, Misiri eri mu kyakubiri n'obubonero 4 ate nga Mali eri mu kyakusatu n'akabonero kamu. Yo Uganda Cranes ekwebedde nga tennakuŋŋaanyaayo kabonero konna. Olunaku lw'eggulo empiira egyasambiddwa e Gabon, Cameroon yagudde Mali ga 0-0 n'abategesi aba Gabon ate nga Guinea Bissau yakubiddwa Burkina Faso goolo 2 ku bwereere. Ky'ekibinja anga bwe kiyimiridde Burkina Faso ekikulembedde n'obubonero 5, Cameroon eri mu kyokubiri nayo ng'erina obubonero 5, Gabon eri mu kyakusatu n'obubonero 3 ate Guinea Bissau yekwebedde n'akabonero kamu. Ekiro kya leero ery'empiira enamirambirira era nga gyonna gigenda kusambibwa ku ssaawa 4 z'ennyini ez'ekiro. Zimbabwe yakutuuka ne Tunisia ate Senegal etuuke na Nigeria, Togo bujefuge ne DR Congo olwo ate Morocco nayo etuuke ne Ivory Coast. Brian Katende munabyamizannyo KTV amalindirire.